Goyinzoloso inebi kusomoza naye nnyina ebinsomooza. Eno video njikoledde eri muli mutunga mulokole oba omuntu ategeera Katonda kyeki era nga mukulu mu mwoyo. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso wano mu ggwanga. Abantu bangi bagenze mu maaso nga bajjajinga omwami ono olw'ebintu ebimu. Wabula nja okutegeeza nti buli muntu nga oli mu lugendo lw'obulokozi obanga oli mu lugendo ng'otambula wamu ne Katonda, okimanyi nti buli levo kw'otuuka n'omulabe ayongezaamu amaanyi. Tewali levo kw'olituuka omulabe n'azikiza n'agamba nti akulese. Manya nti buli levo w'otuuka ajja sigala nga akugobera paka talikoowa. Mu lugendo olwo oluusi abantu bamanyi okunafuwa olw'ensonga nti ffenna tuli bantu era tusanga okusoomoozebwa okw'enjawulo. Omuntu bw'anafuwa tekitegeeza nti ate aba afuuse omuntu atategeera, wabula ggwe bw'oba omulabe nti gundi ggwe ebintu by'otandise okukola ovudde ku mulamwa oba oli mu kuva ku mulamwa. Kati mu kifo ky'okutambula ng'omulaalaasa ng'omusekerera kyandibadde ky'amagezi nnyo gwe muntu akuze mu mwoyo ategeera ensi y'omwoyo kikyetegeeza okwegatta n'oyambako oyo abeera anafuye, kubanga nawe kennyini gw'alaba nti otuukiridde nnyo busobola okukya nga okola ebintu ate ebyo bye wali tokkirizigana nabyo olwo ng'omaze okunafuwa. Mu kifo ky'okusaakaanya n'okuvuma kyandibadde ky'amagezi nnyo n'ofukamira mu kisenge kyo w'oli n'osabira abantu abalinga bwe bati, kubanga emabega tebaali bwe batyo ate gwe ky'obavumira leero busobola okukyanga naawe kyekimu ekintu ky'olimu. Kati n'olwekyo tewali kabonero obwakabaka bw'omuggulu ke bufuna, ate nammwe abandigezezzaako okuziyiza embeera obutasajjuka nnyo, ate nga nammwe mwegassa awamu muli mu kusaakaanya, nammwe mufaananyeeko ng'abantu abatategeera bintu bino. Kati n'olwekyo bw'olaba nga waliwo bitatambula bulungi, gwe ng'owa famire tolina kusanyuka na kuseka, kubanga ekyo tewali kabonero kabakadda mu bwakabaka mwenna bwe muweereza. Eno video nkakasa nga bannannyiniyo bagifunye era bategedde bulungi kyenjogerako. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba era nkwagaza ekiseera ekirungi.